area, Highland Metro Station, North Hollywood. Parking area, North Hollywood Metro Station parking. Wanted Museveni, wanted Muhoozi Kainerugaba. Bannayuganda bawagala mu ggwanga lya America, naddala mu ssaza erya California, bakutegeeza nti olunaku lwa leero balinayo okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubeerera mwaka 2026 bagambye okusinkana ensinkana ya ssaawa 5 ez'okumakya okwekalakaasa kutandika ttaano ez'okumakya kumekeze ssaawa 8 ez'eggwanga lya Bungereza. Bakutegeezeza nti okusinkana bayitayo Highland Metro Station, North Hollywood. Highland Metro Station, North Hollywood. Oku parkinga North Hollywood Metro Station. Era nkima kigenda maaso lwalere ssaawa zino. Kale mwena bannayuganda bali mu ggwanga ly'Amerika naddala mu ssaza lya California mugende wagenda kubeerayo okwekalakaasa mu ngeri yonna esoboka mugende mu bwangu kubanga olimanyi nti oli mu America naddala mu ssaza lya California please gendayo mangu. Alright, njagala okubaza comrade ab'Ebungereza omulimu agukoze ab'e Canada nafunye ka footage katono. Njagala okubaza comrade ab'e South Africa, comrade ab'omu USA, ab'essaza lye Massachusetts, that is Boston, n'abalala bali kwekalakaasa. Kano ke ka video akabasajja baffe ab'e Canada badde mu kwekalakaasa. Tukyayagala okwekalakaasa kungi nnyo mu ngeri esoboka kuno kwadde ku Canada. Stay safe and stay warm, okay? It's my pleasure. Thank you for having me. There will come a time when we will all go back home, when Africa is settled. Let us fight for Africa to be okay, then we'll go back. What is happening in Uganda right now, they bring foreign troops to kill Ugandans. The actual Ugandans, they send them to other countries to kill the people of the other countries. Those soldiers killing Ugandans are not from Uganda. Where are they from? Tanzania. Even Kenya, Ruto is even supplying him with the military in Tanzania to kill Ugandans. The Ugandan troops are the ones fighting in the Congo, dying in Congo, in Somalia, and the Central African Republic in Congo. Those are the indigenous Ugandans who were in Canada and we are happy. When we come here, we respect Canada. We don't Canadians. We don't come here to kill Canadians. But if that guy really liked Uganda, he won't be killing Ugandans. But that's what he's doing right now. He's killing the Ugandans and the infrastructure is zero. He's just stealing the money. My name is Remy Townsend Kent. I'm a Ugandan Canadian. My name is Rita Dambos. I came from Uganda. If someone in Canada is seeing this for the first time, what should they understand? We would want to go back home. This is not our home. We have where we come from. We are not barbarical barbarians. We have roots where we come from. We are Africans who come from Uganda. We are here because of the dictatorship back in Uganda. But we would love to stay where we come. Where we come is full of riches and a lot of stuff. Yeah. Thank you so much. Uganda's a beautiful country, you know? Yeah, it's a very... Yeah, but it's unfortunate that this dictator is ruining everything. Yeah. I just pray for Uganda, you know, for the best. Thank you so much. Thank you so much, sister. Hey, my name is Rev Boy. So what's going on here? We are protesting for our elections back in Uganda. We've been having the same president for the past 40 years. Can you tell me why this is important? Yeah, so right now, they're killing so many people. They have shut down the internet in our country, just like this in Iran. They have shut down the internet. Nobody knows what is going on. I haven't heard from my mom for the past 5 days since the election started. How do you expect the elections to be free and fair when there is no simple communication? The people don't know what's going on in different areas, so the people can't determine whether this is a free and fair election. This dictator knows that Bobby Wine or His Excellency Robert Chagulanyi will beat him hands down. Massive killings from the dictator, kidnaps, rigging of our votes. When I speak about rigging, we won the elections. Our president, Bobby Wine, Bobby Wine won the elections. The tally doesn't match with the people who voted recently back home. That's why we are nullifying that Museveni must go. Alright. So comrade be Canada mwe bali nyobali ddala omulimu omunene gwe mwakozesa akuna be California abali mu kwekalakasa essaawa zino mwe bali ddala mu nsonga eyo. Kati njagala katandike munoonyeze wali president omuntu yena amuli okumpi president wonna wali mu labadaba style nkusaba ojjolize video eno abakulembeze ba national platform mwenna muntagire international committee njagala ebere ku video eno tuvudde waawo njalo tandika akatambi tugenda tekatandika tutya. Alright, katutandike bwe tuti mukulembeze eggwanga olunaku lwajjo yavuddeyo n'akola akatambi ke recordings n'atulekera message
njala soka kuyisawo message eyo bwe malo giyisawo tusimbule video njala soka kuyisawo message eyo leko tusimbule video nga bwino okubeera olwaleero kamala okulaba nga tufuna clear view eya president nga atuwa message y'olunaku lwajjo yagambye bw'ati. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobby Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house. They stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife, and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now, my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted 2 of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Kamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades, to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country, and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. All right. Obaka mbulidde omukulembeze watwadde olunaku lwajjo njala sooka kukola muka sort of clarification. Abamaama bataata mwenna abali mu diaspora n'abayewaka abadde beeralikiridde nnyo emitima nga gibatunduze nti ate omukulembeze bw'anaakola video ne balocatinga waali, njagala bategeeza mutabani wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akaluya kamaze ono ali omuyita Bobby Wine. Mutabani wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akaluya kamaze
ono bamuyitani olwamuyita Bobi Wine kati yaliwo gobazanyirako omwana yamutuuma Kampala Solomon ali mu Kampala yamanyi bwagenda okikola manyi bwakikola so ekyo ganti simeja records bali no ekyo tokyeralikirira no akikola mu labadaba style mubere bagumye bagambye nti ajja kuvaayo sawa entufu ng'etuusa okuvaayo wagenda bagamba stock wegero tambulya n'okutambulira buli kimu kyonna kati njagala mbere bagumunye bamwe mwena nze mbagamba obadde ng'ogobera emyaka 7 ngera kuga mukulembeze ali steady nnyo nga bw'otakisuubira so Mr. President wona wooli nkutumiddeko webale kwekuuma ffe tulinze bulinzi kintu kyabike awo tuvuddeyo akatambi mu butongole katandise gwe muna Uganda yenna video zenkoze wiiki eno njagala zikuwe essuubi naddala gwali mu diaspora tetegeeza zino ensi z'amagulu meeru n'ali mu Africa naawe nkutegeeza nabawadde omulimu ntegeezeddwa ku mulimu gutambula bulungi ogw'okulumba buli kitebe kyonna oba ministry yonna ekwasaganya ensonga ez'ebweru w'eggwanga w'amawanga ago mugende muwandiike yessaawa tuyina omusingo ogwa natural mineral resources zaffe Museveni zabba n'azimbisa mu Rwanda n'azitwala n'aziwa abazungu essaawa zino twagala kukozesa musingo ogwo okusigukula Museveni mu ngeri yonna esoboka kale mwenna buli omu gy'oli banga bulungi amawabalo mwagawandiise ne kati twetaaga physical meetings America yo kyakutte dda ngenda kusaba buli mumeri bonna Uganda yenna ng'alina obutuuze bwa America kwata essimu yo maama kubira senita wo kubira meeya wo omugambe ekizibu ekiri Uganda abakazi mulina amaziga mangi nnyo basenga bamaama mulina amaziga mangi njagala nkuwatira essimu ng'otaddemu amaziga ng'olojja ennaku eri Uganda nga Museveni kyakoze kyonna mukimanyi sigenda bibanyumiza senita tagenda sigala kyekimu ekirungi the first phase gye mwakoze basenita basinga obungi ba respondees nabagamba olutalo lukulembera omukazi luba luzibu nnyo teri asobola duwangula gwe senga wange muganda wange mwannyinaza ali mu America ali e Canada ali e Bungereza ali mu Europe kwate essimu kubira me ba parliament wo kubira senita wo ng'okutte essimu oteekemu n'ezziga senita tagenda kulira ng'omukazi akaabira ku ssimu oba n'abaana abatonga bakaaba nga nnyabo akaaba senita n'asigala kyekimu already message yatuuse dda era nategedde nti America getting involved is on board but obuzibu obuliwo eggwanga ly'Abongereza nsabiddwa ntegeeza abakulembeze ba national platform mu ggwanga ly'Abongereza ne bawera wishers abaagala enkyukakyuka kyekiseera mu engage ng'ebimebe bya parliament aba buli kitundu kye mulimu musaba appointment musinkane parliament y'Abongereza musaba appointment musinkane prime minister Abongereza sina kindi mufune kuba mukubulira olulangira mubasinkane mubagambe tukooye ekisirani kye mwatuleetera twagala kuddaka ne mutusibyeko omusajja interest zammwe ze mwagala tugenda zibawa nabagambye tulina okukola kye tuyita agreement Abongereza balina interest mu Uganda tugenda giwa interest zaayo America balina interest zeyagala tugenda zigiwa European Union balina interest zeyagala giwa tugenda giwa interest zaayo it's all about interest bye bigendera by'ensi ze babyagala mu Uganda eri ensi yaffe si ya Munyarwanda mineral resources bali mu kutunda si z'Abanyarwanda mineral resources zaffe Muhozi simu na Uganda Museveni simu na Uganda Sale simu na Uganda Janet simu na Uganda Bonasiba na Uganda batunda mineral resources zaffe best interest z'abazungu muzimanyi be ready to tell those white people that we are ready to serve their interest as long as Museveni is out of your country and his group Muganda ngebanga nti Bungereza yekyali mwaka gubiro munyambe munumbire Bungereza buli office yonna esoboka Mr. Kato Mr. Peter Ekakolo Margaret n'abala mwenna please mbasaba mugende mukolere the best you can do Bungereza yennyini yesibye ekintu kino interest zeyagala bazandalayininge you just accept muzisomemu mulabe if it is applicable mukirize interest yezo tukoye bala basajja tebali mu politics bali under occupation to take our country era basa facings kati ngenda bagamba bakama bange mwenna teri muntu atakoye kubeera bulaya abantu baagala kuddaka ekibadde kisibye Museveni mu ntebe kwe kuba nti bannayuganda tebasituka kati ngenda basaba mwenna bannayuganda bali mu Bungereza yesibye ekintu kino America yakikutte dda abantu bakumya masimu bawandiisa ebbaluwa kyombaona ti basenita bagenze ne bakola ki ne boogera kye balina okwo kati buli munnayuganda era gy'oli nkusaba okwata essimu ng'oli mukyala
olaba okabira gobata kubikidde ng'olidde wulizi nti yafudde naye gwanga lyongo oyagala kuddaka kwate essimu okulukusawo n'ezziga teri muzungu alya zziga lya mukazi ng'akaaba n'asigala kyekimu ne munaaba abantu 10 ekintu kino mugenda kikola ebisigadde bannayuganda balinze kukutula njegere zino Museveni zeewaana nazo bannange bannayuganda bali Bungereza mutuyambe Bungereza yesibye ekintu kino kinyadiba kyawedde dda saagala balwisa message njibasindikidde mbagaye buli kimu njagala akatambi katandise katya ngenda kusaba General Secretary wa National Platform David Lewis Rwongoya ngenda kusaba omwanika w'ekibiina kya National Platform Mukulu Katana ngenda kusaba Seke ne Neke National Platform bamemba parliament mwenna abaagwa n'abaayita mweke nyini mutufuukidde omuziziko lwaki ng'ogyeko omukyala gwe bayita Goreti Namugga abasigadde mwenna currently muli silent naddala women wing tosobola kungamba nti babi Itungo Kyagulanyi bamulumbye mu makaage ne batuuka omukolako ebyensonyi ennyumba ne bagimenyaamenya ebintu babiteeka wansi mwenna abakazi abali mu National Platform ne musirika kobere MOP kobere kansala ne musirika mukoleraani ba MOP ba National Platform bakunobeza abakyala mu National Platform mukoleraani whom are you working for mukoleraani tulinamu Margaret yekka First Lady ne bayingira amaka ne bagamenya y'omukole bamukoze nga naawe oli mukyala nimba nga temwena kintu kyonna kimwayogedde wadde postinga wadde okwekalakaasa kati kambabbireko ekyamba mwe temumanyi kiri mu refugee camp n'ekiganya Museveni okuva ero lwakitula okujja e Kampala mutabani we yapamye musolo ekigambo kinene nnyo mutabani we yasaze ebyayi mu lujjuliro nga bali mu kulya yeetumikkiriza n'agenda naluba maka ga Kyagulanyi n'amenya buli kimu ensi n'ekiraba baŋŋambye ensabe buli muntu alina smartphone ng'olina Facebook olina TikTok olina X olina YouTube channel muddemu mu uploading ebifaananyi byonna ebyenju ya president ng'egibagimenyeemu muddemu mu uploading video entonotono ze baalazo nga president nyube bagimenya neza First Lady for 3 consecutive days nga muzitagingako international community international bodies basenita baani focus okulwerwa lwa Sunday mugenda kutuuka ku Lwokusatu nga mutegedde amaanyi g'essimu mugenda kutuuka ku Lwokusatu nga mutegedde amaanyi g'essimu lwaki bali mu kubuuza omwana ono kiki ekyakututa oyingira amaka g'omusajja otandika okumenyaamenya bakomrede mbegayiridde muddemu uploading ebifaananyi by'enju ya president nga bagimenya bunya buli kimu muddemu uploading ebifaananyi video za First Lady na buli kimu olwalwa Sunday Monday Lwakubiri mujja kutegeera amaanyi kye bayita amaanyi g'essimu abasajja bali mu kutya kino mukikola mbalalira ku Lwokusatu aba NRM bagenda kuva batandika okkondeminga ebikolwa bya Muhoozi Banadini Museveni babadde akozesa bagenda okutandika okuvayo batandika okupulidinga peace kino nze nkibagambye okusinzira ku labosesi zange temwewunyanga Banadini Museveni babadde akozesa batandise okupulidinga ne public nga basaba peace temwewunyanga ba NRM benyini bavudde publicly nga bakola ki nga bapulidinga ne peace mu Uganda kino nkikugamba mmwe bali bamulabyeko bano abagwagwa abatanaaba na maaso abalumba First Lady n'abalumba Solomon mbaleke munsi abantu bazaana bakola loosi nakugaa nti bw'ozaala abaana mubeeramu ebyana n'agaana kati buli muntu akoze video nga mokinga First Lady ne First Son Solomon Kampala mubaleka babeeramu wabula tulina kyo tulina few moments later time yawe egenda kujja they will answer video za muzidownloading muziteeke mu archive zibeereyo tujja time bagenda tuuka nga teri kye bayita apology no nga teri kye bayita apology tit for tat nga wakola video ng'omookinga First Lady ng'omookinga Bobi Wine tit for tat ojja kuba okisasulira kati banengenda bagamba mwenda babulogo ba National Platform bakyalina ompeka emera muddemu ly uploading video ezo muziteeke ku mutimbagano kino kibakuba
ekyamuwanga kivumbi kibakuba ekyamuwanga kivumbi kibakuba oba oyagala okumanya nti kibakuba kati kandi kuviire ku ntono bamemba parliament mwena abakazi okujja nga mwina gwe mukolera ng'ojjeko goleti namogo okujja nga basigadde mwina bwe mukolera mwenna tugenda nali mbeesonye ngenda tandika bakala kato omu ku omu bwe mba temusobola kukonda emigabikolo bya mukozi byakujja mu maka ga Kyagulanyi n'agamenyaamenya nga temusobola kukonda emigabikolo bya mukozi byakoze ku Babitungo Kyagulanyi kitegeeza mwina gwe mukolera ate ngenda batandika obateekako olukongolo mwenna abakazi n'abasajja ekyo kyo okujja mwena mu protecting against zammwe mutubuulire mwali mutukozesa nga mukozesa ne president nga mwine ebigendwa byammwe ekyo kyo ngenda kibuuza singa mwenna abaagwa n'abayiseemu mwakutte social media platform zammwe ne mutandika okukonda eminga singa mumanye ekiriwo unless nga mwene bemukolera nga temwagala kuvaayo kwogera wano baakubye akalulu n'osansabaga wowe oli mukazi munnamwe gwe baatuusizaako ebikobero enju ya president bagimenyaamenya ne mutasobola dde okukola posti n'emu kitegeeza muli bazibu nnyo akatambi katandise sitaani bw'olaba yeesitukidde wattu ng'omanya nti baatuma baweddeyo nabagambye wano ennyandwe takyasobola dde okugoba embaata mu lujja bye mulaba mu parade nze mbwanyirira samanya akola ki kiringa bw'onoosiga jjajjawo n'omunaaza ebizigo n'omulala muteeka kakeeka n'omukulla n'omuzza mu kasana amala okwota n'ennyandwe bw'atu bwali Museveni ennyandwe tebaabulwa sali musale Muhoozi Kanyarugaba ne bannammwe njala sooka babuuza ebikola bye mwakoze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mbikola ku mukyala we nze mbuuza Museveni wagamba nti abakulembeze abaayita the past leaders were swaying and they were disgrace to the country. Let me ask you one simple question. You have been a leader in all previous governments, if I'm not mistaken. In 1980, you participated in general elections, which the Paul Kaonga Ssemwogere won. But unfortunately, you picked up guns. You waged a war against Obote's regime until you won that war with the help of people of Uganda. That is Baganda in particular. But unfortunately, let me ask you one question. During the campaign period of 1980, did Obote and all his security agencies attacked your family? As your son Muhoozi did it, Robert Kyagulanyi Ssentamu? Did Obote at one time attack Dr. Paul Kawanga Ssemwogere as your son did to Robert Kyagulanyi Ssentamu? Museveni, mulukumu nga kinana wetaba mu kulonda. Wagamba nti abakulembeze abayitako bonna baali basiru era nga tebalina kye basobola kukola baali batiitiizi. Njala kubuuza bweta mu kalulu k'ekinaana Obote gw'oyita omubi yalumbako amaka ago n'agakolanga mutabani bwe yakoze amaka ga Kyagulanyi. Obote yalumbako amaka ago n'akwata Janet n'amwambula engoye. Obote yalumbako amaka ga Ssemwogere n'agakola mutabani we kye yakoze. Obote yalumbako amaka ga Ssemwogere n'akwata mukazi we n'amugyamu n'engoye. Lwaki muvumirira abakulembeze abayitako ng'ebikolo bimwali mukola exactly tebyenkanaakana byammwe gw'ogamba otya nti Obote yali mubi Amini yali mubi nga gw'osobola okuyingira amaka g'omuntu gw'okompitinga naye n'oyingira amaka ge n'omenya buli kimu mukazi we ne mugyamu engoye ne muwa ebiragalalagala na blacking out. In the process of blacking out, First Lady olina okubeera very careful nnyo okugenda okukebera bano abantu balina kye baakoze ng'oggyeko recordings ze balina. First Lady bono baka bansabye mbukuweereze buli ali ku First Lady mugambe ka session ke yakoze mu Luganda nga nnyonnyola engeri gye baamukuttemu okumusikamu engoyo ziyuza n'okurecordinga akaddemu akatitulatinge bulungi mu Luzungu. Senate ya America ekaagala, Parliament ya Bungereza ekaagala, European Union ekaagala kubanga tekavuddeyo bulungi mu Luzungu bakeetaaga ng'okonfaminga nti baakukutte ne bakugyamu engoye n'osigala nga bw'obadde
ne bakulikodinga akatambi beetaaga akatambi nga kali well spoken mu luzungu ne bekabera kaddakiika 3 please first lady akatambi ako bakaagala kakidde mu Luganda mukyala Babi Itungo Kyagulanyi bansabye nkutegeeze nti wayogedde bulungi naye ekinyusi wakyogedde mu Luganda ng'abasajja abayagala paati eyo tebagitegedde bakusabye ofune monna mawulire akulikodinga bulungi ka paati wogambira nti bakukutte ne bakwata akabadiya ne bayuza browse yo n'osigala nga oli bute waddizemu okutegeera ne bakulikodinga wazzemu okutegeera ng'oli bweru ku lubalaza kapaati akoka ke baagala mu luzungu bakaagala nga kali well spoken and well recorded bakaagala senita y'Amerika ekaagala gavumenti ya Bungereza ekaagala ne European Union ekaagala kali kabadde mu Luganda akajja ba obuzibu baagala kapaati ako kokka nga yikonfamu nti baakukutte ne bakujjamu ne bali kuli bayuza engoye zo ne balikodinga na wali wa blacking it out nga toma kyama nkiddako eyo kapaati gye baagala ngenda kusaba akatambi ako bakaagala ntuukiridwa abantu bangi nnyo abali mu diaspora abali mu offices z'amanya nti tusabire first lady addemu atulikodingira akantu ako particular akantu ako kokka bakasaasanye ku international media ne mu parliament z'amawanga matu kagenda kutuukayo kokka kagenda kumala egobe mu kibya ebisigadde byonna mukama kwatizeko ofuna obugumu okalikodinge. Alright, mbadde nkyabuuza Nyandu Yusufe Obote yagenda ko makaago Obote yakwatako Jeneti Paul Semwogerere Obote tiyamulumba ko dogenda makaage wadde okwata mukazi we lwaki mutabani wakole fujjo erigenda makago omuntu n'amenya n'atuuka okwambulamu k'omusajja ekyo ekintu si kya buntu ekyo ekintu kya bulabe nnyo kiswaza eggwanga Uganda mulwokuba muli mu lukwata Gita Singers family yammwe mu Uganda family entono nnyo ziri mu kwata Gita Singers okujjako eyammwe but unfortunately nze nga bulijjo ndi naddibanga Promax awutula awo mbadde mpita obuyisi bwe maze okuyitawo ne mbategeeza ebigambo ebyo njera tandika katambi mu butongole nga bwe kali buli muntu yenna njagala okukakkane olikodinga akatambi kano manyi Nyandu atuuse mutabani we Salimu Sale omwogezi wa poliisi na buli kitongole ebigo byengenda okwogera olwaleero okujja nga bisazizaamu bivunanyizibwako njala ku exposinga Museveni mpaka ku magumba malina okunywa ku lwendo lw'amazzi omwami ono Lutumba Kishoke sokoma video zino njoke katutandike video olwo Lutumba Kishoke video zino zabadde makaga president mwazire yala ziddamu
Alright, mumaze okukala bulungi nnyo. Kati omwami omwogezi wa police Lutuma Kishoke ayina amaaso agali olubuto kyetuyita pregnant eyes azolwaleero mu press conference n'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali makage. Lutuma Kishoke with his pregnant eyes, he came publicly today and addressed the nation that Robert Kyagulanyi Ssentamu, he is in his house right now. Omuli bulungi nnyo omwami oyo ng'ayogera. Leka tusimbule video. Omwami oyo ayogedde bw'ati. Briefing I got today morning in respect to the status of Mr. Kyagulanyi Bobi Wine is that he is in his home or his house. He is at his place. Yes. My brother, you know very well, we have had instances where media becomes part and source of inciting of violence. Now, what you need to know as a whole is that all our actions have one end state, have one specific objective, to ensure that nobody destabilizes our security. Not a journalist, not any form of reporting, not any citizen, not even Kyagulanyi himself. So we shall, and I repeat, all our actions shall be geared at preventing any individual or group of individuals from inciting violence. So if in our intelligence estimates and predictions is that the movements of the fourth estate is in any way going to propound, is going to incite, is going to have an effect on violence, we certainly shall take countermeasures, which may include certain measured restrictions. So you are not allowed to access him? We shall come out clear on that. Read my statement. All right. Mr. Lutuma Kishoke, with your pregnant eyes, we appreciate your lies, but unfortunately, I'm here to expose the regime. Publicly, the police of Uganda has come out to say, or to state that Robert Kyagulanyi Ssentamu is in his house, which is okay because we're used to such statements. These people are suffering from cow mentality, or the system called sell a cow and educate a cow. Those people, they're cattle keepers. So in the process of keeping cattle, they sell those cattle to educate their kids. So there is no different their thinking capacities between them and their cattle. They think the same. So we don't blame them. So mukuru Lutuma Kishoke, boto boyogere tukobaziza nnyo, nenjagala kusooka kubuuza mukuru. Ebigambo byo byogera osinziira mu Uganda ng'otudde bulungi nnyo birikodingiddwa era bimanyiddwa. Fere tufuddeeyo bakaba bookolera kye twagala okumanya nti amateeka mugakozesaako ddi n'obwongo bwammwe. Buli muntu mufudde ntasobola kwogera mu Uganda. Mwalabyeko poliisi ya Uganda nga eyogera ku kikolwa ekyokuluma amaka ga president? No. Mwalabyeko poliisi ng'eyogera ku kumenya ennyumba ya Robert Kyagulanyi Ssentamu? No. In fact, singa kyabadde kisoboka baade bagenda kujja ne gunduuza bayolewo ennyumba ya Kyagulanyi nkiddamu. In fact, bana basajja baade basobola okujja ne gunduuza ennyumba bagiyolewo obuyoozi ku busungu babadde nabwo. Okitegeera? Baade basobola okujja ne gunduuza bakaziro zitulakita majigire ne bayolawo ennyumba y'omusajja ne bagiyolawo okusinzira ku busungu babadde nabwo. Kati njala nsooke mbategeeza ensi weetuuse, Uganda weetuuse. Poliisi tennavayo kwogera ku kigambo nti ennyumba ya Kyagulanyi bagirumbye ne bamenyaamenya buli kimu. Tebannagenda n'amaka ga Kyagulanyi kola due diligence oba kola forensics. Botya ani yamenye ennyumba, ani yamenye ebintu, ani yakuttemuko omusajja n'amugyamu engoye, tebannakola kintu kyonna. Jointly with the mainstream medias of Uganda, shame upon you. Mainstream medias of Uganda, shame upon you. Since the invasion of Robert Kyagulanyi Ssentamu, nobody has posted that the house was invaded,
The first lady was attacked and mistreated. Nobody has posted anything. Kubanga yeyo embeera bweri mu Uganda. Buli muntu omwagala asirise. Ne mukuba baagala nga basirise ne batamanya nti ekisinga obulwadde. Obulwadde bwe buluwa. Obulwadde bwe buno. Katutandika akatambi. Nze kati naddibanga Pro Max Outla alinye kujjoba. Naddibanga Pro Max Outla alinye kujjoba. Kati kambasi mwe munamanyi kimulimpa. Njagala eno session tujikwate mpola mpola. Mwe munamanyi kimumpa video ngewedde. 1. Nyando yosoferi emyaka 40 gy'amaze nga afutubadde ku ggwanga eryo. Abadde nga concentratinga nnyo okuteeka obutujju mu ggwanga kye tuyita terror. Okukulyetinga rebel groups mu Uganda nga abantu abakipingira mu fear. Nga abesinga nti alina intelligence. But unfortunately ekyo nakibadde kyakulimba. Museveni kenyiri yabadde yakuletingira rebel groups. Yabadde yakuletingira terror attacks mu Uganda. Nga agezamu okubbira ssente ng'ayita Minister of Defense. Nga akola buli kimu tabangako na intelligence. Museveni tabangako na intelligence lwaki. Njagala tugende mpola. Ebbanga lyonna Museveni yabadde ajja abalimba nti alina best intelligence mu Africa. Tabangako na intelligence. He is just a lucky fool who uses his guerrilla war tactics to keep Ugandans in fear, creating rebel groups, creating terror attacks, and the immediate effect, he comes out to defend and to intimidate the public. Ebyo kabadde akozesa. Njagala ombulire Museveni agamba nti alina intelligence mu ggwanga lyonna. Era wakabi atubulye ebintu bino. Museveni obadde ng'osettinga up intelligence reports. Nenga intelligence reports ozireta after incidents to happen or the incidents has happened. Mumpulize bulungi. Museveni agamba nti alina intelligence. Naye buli wabadde amala okukola terror attacks oba bayeekera oba basetize bomb n'alyoka ajjawa intelligence report. Mu nkola entuufu eya intelligence. Intelligence bagikozesa to prevent. Intelligence bagikozesa kuziyiza. Wali kyetuga nti prevention is better than cure. Intelligence is used to prevent. Naye Museveni intelligence report agireta incidents zimaze okuwapeninga. Eyo tebangako intelligence. No. Olw'ensonga nti yabamu action ebikolwa ebyokutulugunya n'okutta bannayuganda. Kati tasobola bawa intelligence eri alemese okuteekawo ekintu kyagala ensi erabe. Oba mukitegedde. Museveni tabangako na intelligence. No. Yateekawo chief systems of military intelligence CMI ne ESO. Those are the terrorist organization. ESO ne ISO ne CMI. Those are terrorist agencies or terrorist organization. One, ekintu kigwawo najja ne bakola report ne bagimuwa n'agisoma oba ne bagisoma. Kitegeeza nti kyebandibadde bazizo obutagwawo. Bakikola ne kigwawo then ne bajja bakola report. Nga kimaze okugwawo eyo tebera intelligence report. No. Already baba bali mu kuteekawo kintu kye bayita ekyo mu luzungu oba mu lulimi olw'obukessi bakiyita after report. After report you analyze ng'omaze okukola forensics. So nga ate intelligence report ojja n'ogisoma. In fact, intelligence report bagisoma. Intelligence report gye bakozesa okukwata n'okuziza kyonna kibadde kigenda okubeera oluvannyuma ne bajja ne badisplayinga ne basoma intelligence report nga bamaze okuziiza ekintu ekyo. Kati ye Museveni gyayita intelligence report yeekulyetingira obutujju n'amala n'asindika ttiimu ye nejja n'ekola report. Eyo tebeera report. No. Aba basomera forensics report tebeerangako report. Kati bw'atabadde akikola mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okitegera bwekityo wabadde avugira ebbanga lyonna n'avuga ekintu moza alina intelligence talina intelligence. Kati wano wenjagala okumubuuliza ebibuuzo bino wammanga.
olwalero njagala kugamba ngenda kwabiza Museveni ne fake intelligence ye omuli external security organization omuli external organization omuli CMI police SFC RDC RCC zipiso diso puso n'abala bonna bano bonna tebalina intelligence gye bamuwa lwaki kankunyonyero kitegeere bano bennyini batujju these security agents bano bennyini batujju batya tosobola kuŋŋamba nti since 1986 nga wakava mu lutalo obaddenga oconcentratinga okutta bonna ba political opponents bo wulira bulungi nnyo ayina intelligence yandibaddenga buli muntu yenna mu Uganda ali safe wabula mu Uganda since 1986 ba political figures babadde battibwa nga tewaliwo report efuluma ba religious leaders badde battibwa nga tewaliwo report efuluma ba businessmen and women badde battibwa nga tewaliwo report efuluma ompulya bulungi nnyo abantu ba bulijjo badde battibwa nga tewaliwo report efuluma bane bafuzi badde battibwa nga tewaliwo report efuluma gwagenda okukolagana naye gwabera naye abamuwakanya mu ndowooza batta kati naawe njala tukkiriziganye ripooti zonna bukyanga Museveni ava mu nsiko ripooti yani yali efulumye agambye alina intelligence ripooti yani yali efulumye abantu bonna batibwa mu kina mukanga yakawamba tebafunanko ripooti okuli neyakayira tebafunanga ripooti bonna nakati neyasembyeyo yabadde honorable Muwanga Kivumbi teyafudde nze kenyini nazze ne mu exposing nga 14 jana ne mugaba mugenda kola ABCD olwokuba nti badde babaza okukola dda ripooti yaabwe nga bagenda foijinga mange gibakwata Muwanga n'agenda maaso n'akikola oluvannyuma n'ajja nga amaze okukola ekikolwa kyekimu n'ateekayo mbu intelligence report agina okuva mu bantu be kati oyo aba ayina intelligence kitegeeza talina abadde atuvugira awo good enough mwena mbadde mbumbuza president yabadde ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nabagambye Kyagulanyi yakomye mu kalulu ono waliwo Bobi Wine mukola akatambi ako mu second saa 3 ezaasoose yabadde ayagala kulaga Nyandwe ne mutabani we temulina intelligence mu Uganda n'asooka balagako background okubalaga sagala mugenti ndi South Africa simanyi ndi Uganda ndi mu America simanyi ndi Congo ndi n'abalaga ndi mu Uganda mwennyini n'abalaga bw'amala obbalaga n'akola video bulungi nnyo n'agita kitegeeza nti ne intelligence teriiwo bwe mba temusobola kudetectinga muntu ali mu Kampala mu Uganda kimusobola kukola omuntu n'afuluma enju n'atambula ne mujja ne mumenya nga mulowooza mwali n'osindika ne kitaffe mu nkwe bajje babege bateeke obumobulo bukwata amaloboozi mu nju n'ogaa nti tolina intelligence kati kambabuulira president yakoze video nga ali ku-exposinga Museveni ne system ye tebalina intelligence teriiwo ezo 30 seconds yesu sinaasika bwati yabadaga kaseke embalaga enziwendi ndi mu Kampala wano n'agibalaga n'amala n'ababulira ebigambo kati abasinga obwe kyemwategedde ekinyuzi kyabadde kulaga bano nti mwendi ate mwenda kyemusobola kunkola kati Museveni kansoke nkubuulira mu 1998 wakozesa Abaganda ne bakutereka emyaka gyonna Abaganda ne bakutereka emyaka gyonna mpaka lwawangula oba soba mazeewo ono mwana g'osuubidde nti Abaganda tebasobola kutegeka muzzukulu waabwe wa mwana waabwe wadde nkozenge osuubidde nti Abaganda tebasobola kutegeka mwana waabwe bwe bakutegekera gwe omugwira eyajja alomba nga wajjira kuluma tebasobola kutereka mwana waabwe nakumukuuma mu mbeera gavumenti yo gyerimu gw'obadde osuubira tebasobola kutereka muzzukulu waabwe nakumukuuma oba Baganda basobola gw'omugwira serwajja okwota bakutereka ne batuuka n'obasa ne batuuka n'okubattanga bakula bakooni nga tasobola kwogera oba tasobola kutegekera muzzukulu waabwe kumutereka kati genda mpola mugende mpola eno mulimu generation nkyamu ate mulimu budde obukyamu
bobanga basobola okutereka abaganda basobola okutegeka munna Uganda omulala yenna ne bamutereka ekyo kigenda ngo okimanyi ekiyagadde bagamba kiyagadde balaga ndi wano nabamulisaako n'agijjayo so ebisigadde byonna mubeerenga mumanyi nti muli aweya kati bwe mmala okubabuulira akagamba ako mukategedde emitima gibasse mu vi kati katugendeko wano mbagambye nti bwe tutunulako okuva emabega Museveni tafulumyangako lipooti yonna eraga assassination oba murder mu Uganda. Waliwo alina assassination oba murder report since 1986 nga bagiteeka mu public domain oba mu public archive nga mweri eraga nti Dr. Rutankome Andrew Kaira yattibwa bw'ati. Eraga nti yali Ben Chwono bamutta bano ali luddawa. Abantu bonna bazze bafa mu Uganda bakulagako forensics bakulaga report yaabwe ya assassination oba ya murder. Bagikulagako kitegeeza tebalina intelligence bano badde batufumba bufumbi kati mujja tegeera kibayita omuntu ng'akooya ensi. One, wulira bulungi nnyo. Museveni ye kennyini yeekulyetingiranga abayeekera omuli Koni omuli Alice Lakwena omuli ne ADF nga bakozesa omukolera ebikolobero bye ye nga ajja kimutera rebels nga byateekawo awo n'abavugirako mpaka olwaleero kati asanze ekintu kikyuseemu. Museveni bw'ogamba nti olina intelligence tukubuuza what happened to all assassination and murder reports. Kubanga intelligence ereta information before nga abagenda okukola kiti bannakikola. Wabula gwe ekintu kimala kuvaawo kimala kugwawo n'okoleta intelligence report. One, twasemba ano nga tuyingira mu campaign ng'otegatega bomu ne basikyalibo babirungi ne mutega bomu ne zitta abantu. Tugenda okuva mu muntu gandi munatusonyiwa ebitongole by'okwo ne bindi badde betega bomu nga baagala nsimbi. Bannayuganda baafa. Famire ze mwazisasula. Si mwateganga bomu. Kitegeeza temuyina intelligence. Nkugema da reports zonna assassination reports zonna nga mutidde bannayuganda obwemage tezirabikawo. Mwe buli muntu yina guweeraliikirira wamuttanga. Omuli bannaddiini, omuli ab'ebusubuzi, omuli bannabyabufuzi, omuli abakulu mu poliisi, omuli abakulu mu magye, buli omu wamuttanga wayagalanga. Wasembeyo kuyokera ku muwanga kivumbi gw'otaddeko emisango egitaliko mutwe n'amagulu. Ompulya bulungi nga waganye wadde okuleeta omusajja yakubye essasi ku nju ya kivumbi gwe n'okwata kivumbi n'omuteekayo eri. Kati kyemwagala okuteekako charges mwamutaddeko nti n'abala abakyali ebweru abali mu kutambula betumanyi obulungi b'ogenda okukwata. Abadde ku video ya jjo gye nakoze olunaku lwa jjo abagibaddeko bulungi ngenda baleetera oluwombo lwa video olwaleero mu luwulire. Mpulya bulungi nnyo mu luwulire. Kati nabagambye nti olunaku lwa jjo sooka owandiika ebigebe nayogedde olunaku lwa jjo. Jjo nayogedde biki? Already nakoze video ya jjo bana abasajja n'abakubye 10 ku bwereere ne ripooti yennyini bagiwandiise dda engeri gye bagenda okuggalawo ekibiina kya National Platform. Ripooti ngenda gibawako kopi era ngenda sula nga ngipostinze wabula bajja vve bagambe nti ebbaluwa eri feeke ngenda gibamulisaako wano naye bagenda kuve bagambe nti ebbaluwa eri feeke ngenda sula nga ngipostinze kanji bawuweko wano kubye atalabye video ya jjo genda oginoonye ebbaluwa yiyo gira bulungi asobola ogisoma gisome. Ebbaluwa yafulumye dda eriko stamp bulungi nnyo bagitaddeko dda gyeri bagiterese bajja kyusa mbukyusa naku za mwezi yiyo osobola ogisoma bulungi. Chris Magezi omwogezi kulwa omuduumizi w'amagye acting director defense public information Chris Magezi ya drafting ze baluwa eyo gyeri musobola gisoma.
kuba ngenda sura nga gipostinze naye bagenda gamba nti fake naye nze bye nabagambye ejjo mu video bye biri mu bbaluwa eno bagiwandiise nga 21 bagiwandiise nga 21 kati ngenda gibasomera mu Lungereza then tugende ku video entufu malo bambulire empale zino zibajjemu zonna ndoza mazo giraba bulungi nnyo. Alright, kamba somere baluwa eno okusinzira ku video gye nakoze n'ebintu Museveni byayogera bino wammanga lindako njagala soka kuzanyira video ya Nyando eno muri ludda wammwe muri ludda mulide katono nnyo. Ngenda jita ne bagenda gamba nti fake nga bulijjo basing on Museveni's video wali eruwerwa yangu eno okusinzira kweno. Something happened in Butambara, a character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When she was defeated, they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Kati kamba somere baluwa eyo. Bajja baga nti baluwa fake. Nga bulijjo bantu bamanyi kuba tubeesobolera. Mulindeko muli ebbaluwa gye ngenda basomera. Bwesoma ebbaluwa esoma bweti. Minister of Defense and Veteran Affairs, Uganda People's Defense Forces, Department of Defense Public Information, MODVA Headquarters, 24th of January 2026. Erika kabonero kamaje ne Court of Armament, UPDF stroke DDP stroke 831. Tugenze maso. Wano wagulu wotero mulama gwebbaluwa esoma bwoti. Designation of National Unity Platform NUP as a rebel outfit. Omulama gwebbaluwa eno wali waggulu gugamba designation of National Platform NUP as a rebel outfit. Omutwe gugamba nti ebbaluwa eno eraga bulungi nnyo nti ekibiina kya National Platform baagala mu butongole bakifuule nti kibiina kyabayeekera. Baagala kirangirira nti ekibiina kino kyabayeekera. Designation of National Platform NUP as a rebel outfit. Nabagambye nta mu video yajjo. Nabagambye nta ku lunaku lwajjo ebbaluwa ngenda sula nga ngitaddeyo. Bo ngenda kera ku makya bagambye nti ebbaluwa fake. Kati wali omutumaze ogubasomera bulungi. Designation of National Platform NUP as a rebel outfit. Uganda's military agencies reaffirm their commitment to safeguard the peace and stability in the Republic of Uganda. Nti ebitongole bya Uganda ebirinyirira eddembe ly'abantu bigenda maaso n'okweyama nti birinyirira eddembe ly'abanna Uganda mbunga bikuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga. Oli ajjaga nti nga wali kyasomye si kyazze bulungi nina byenteekamu ebyange bitonotono ne kati kankikudde bulungi nti ebitongole bya Uganda ebikuuma ddembe mbu byeyame okukuuma emirembe saako n'obutebenkevu mu ggwanga. During the post-elections period, security forces neutralized 22 armed individuals linked to National Platform Soketukomao. Mukalulu akabaddewo ebitongole by'okwerinda byakwata abantu 22 nga balina ebyokulwanyisa nga bano
balina akakwate ku kibiina kya National Platform awo tugenze maaso who were allegedly planning to disrupt the election process and arrest several others across the country. Nti bano kigamba badde bateekateeka okukyankalanya okulonda era n'abala bakwatiddwa okwetoola eggwanga lyonna tugenda maaso. Security further stated that some NUP leaders promoted protest vote that misled youth into confronting security, including party leadership, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebitonga by'okwenda bigenda mu maaso ne bigamba nti ekibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo bagenda mu maaso n'okutegeeza abantu nga bakuba omulanga nti beyambise enkola y'okwekalakaasa mu kalulu kano mbu kino kiviiriddeko okubuzaabuza abantu naddala abavubuka okulumba ebitongole by'okwerinda kino nga kikulembeddwamu omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. In the highlight of those developments, the UPDF under its leadership of Chief Defence Forces Muhoozi Kainerugaba has announced the closure of National Platform and arrest its leaders. Mu byogeddwa byonna waggulu n'ebigenda maaso ekitongole eky'amagye nga kikulemberwa mutabani wa Museveni era nga yakulembera ebitongole byonna ebyokwerinda naddala magye General Muhoozi Kainerugaba yasazeewo n'agamba nti ekibiina kya National Platform kiggalwewo n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwe. Nassaako omukono omwogezi waakyo Chris Magezi PCS 1 JKUK Mads Kano, Acting Director Defense Public Information MODV stroke UPDF ne stamp kweri kati oli akugamba nti eno fake nga kuliko ne stamp eyo nga kuliko ne stamp ogira bulungi nnyo kaji kuzoomi ngiro giraba kuliko ne stamp akugamba nti fake n'omukono gw'amagezi gw'ogwo eno bagidraftinze dda ogira bulungi nnyo bagidraftinze n'ebbaluwa bagidraftinze bulungi nnyo kati wali okulina okukomba essowaani bw'omala okuwulira ebyo Mr. President wonna wooli wuliriza bulungi nnyo ebigambo bino ebigenda mu maaso. Nyando Soferiti bahabulwa General Salim Sarakanda naho saako mutabani wa Budiddigi nekojjawe Kahanga Muhanga n'abeetoolodde eno enteekateeka gye balina mu bbangi litali ttono enteekateeka eno yeeruwa wulira nabagambye naddibanga Promax kati yalinye kujjoba famire y'omutujju Nyando Soferiti bahabulwa eteeseteese okuteekawo obutujju mu bitundu ebina ebikola eggwanga Uganda, the four regions which makes the country Uganda. Salim Musare, Muhoozi Kainerugaba, Museveni himself, and their brother-in-law Kahanga Muhanga plus others, they are planning terror attacks in 4 regions which make the country Uganda. Museveni and his family, they are planning a terror attack in all 4 regions which makes the country Uganda. Region is in Nya. Ulira bulungi. Mu terror attack zino zibagala okuteekawo bagala kusetinga bomb mu bantu mu bifo ebikungandibwamu abantu bagala kukuma muliro ku nju z'abantu bagala kukuma muliro ku bizinesi z'abantu bagala kutemula abantu n'amajambiya oluvannyuma ebikolwa byonna babirinkinge ku kibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo era publicly bajje babakwate n'abasigadde bonna saakuna ba parliamenti babateeke munda ekibiina bakirangirire nti kyabatujju era bakiggale as soon as possible. So ladies and gentlemen,
Since 14th of January, I've been exposing Museveni's plans of terrorizing Ugandans. Then after, he links those terror to national platform, and its leadership, which is led by Robert Kyagulanyi Ssentamu. They have already drafted a letter, which I've already read here. And this intelligence report, which I've now read here, it exposes the regime. Right now, they are planning terror attack in all 4 regions of Uganda. They are planning to set fire on people's business. They are planning use to M23 rebels from Congo, led by Kagame, to terrorize people with machetes across the 4 regions, to set fire on community business, on the businesses of some individuals in Uganda. Thereafter, they are going to link those terror attacks on national platform. From there and then, they are going to link those terror to national platform and its leadership, which is going to lead the closure of the national platform and the arrest of all leaders, including the elected MPs and our President Robert Kyagulanyi Ssentamu, and officials. They will come out using the military court martial or the UPDF to announce the closure and the ban of national platform in Uganda. And whoever they find supporting or linked national platform will face it live. So I'm here to inform the international community that these people, they lack common sense. They have been leading that country on the mercy of some indigenous educated Ugandans. Right now, some educated Ugandans, they have withdrawn their support from Museveni. They need a change because they have discovered that Museveni and his family, they are creating a monarchy, which after Museveni wants to hand over power to his son, whose son is mad, totally mad. And I'm encouraging all Ugandans in UK, please approach the Sandhurst Military Academy in UK, inform them that the boy who was trained from that academy, he had become a public nuisance. If it is possible, they can cancel his academic qualifications of Sandhurst. So please, the international community, I'm here to inform you that soon or later, this information will come in the public domain. These people, they no longer fear to be exposed. They will act according to what they planned. So I'm here to inform you, ladies and gentlemen, more especially international community, all embassies in Uganda, that Museveni's son is determined to close national platform and to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. In fact, his plan is to kill him. So whatever comes after my addressing the public, get to know that Museveni is not in control. The country now is led by Salim Musare, his young brother, Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni, Jedeti, the wife to Museveni, Kalugire, Chiwa Chiwanuka, Audrey Kwabogo, and other few people, like the Speaker of the Parliament of Uganda, Anita Amongi, the Speaker Tayewa. Those are the figures which are in control of leading that country. And remember, these are mafias. Which mafia? They don't care about the well-being of Ugandans. Because Museveni is using ESO, and SEMI to create terror in Uganda, and thereafter they link those acts on their opponents in Uganda. So now the immediate open right now is Noop and their leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine. That's what they're planning. So if you hear anything, please get to know. And I'm here to inform the international community also that this week, Muhoozi himself, with the help of his uncle, Kahanga Mohanga, Barambara Garhara, and his uncle by names of Toyota Kaguta, they were in Bobi Wine's home. I'm told that they planted there billions of money in foreign exchange, including ammunitions and army uniform. In case you get to hear the information that army or security agencies, they have again raided Bobi Wine's home and they have discovered cash, ammunitions and army uniform, don't be surprised. Those items have already been placed there.
They are just waiting for small time to come out with such fake information to blackmail or to link Robert Kyagulanyi Ssentamu to tell organization, whereby Museveni is ready to link some teller groups which have already entered Uganda via Entebbe International Airport. And these people, usually they don't check in. They are nowhere to be seen in the system, in the migration system of Uganda. They just let in to enter the country because the security agents knows that those people, they are come for the mission. So, don't be fooled by some individuals which are going to be displayed as witnesses who will be paraded saying that they're in connection with Robert Kyagulanyi Ssentamu to terrorize people or to kill people in Uganda. Those people are already there. They are being trained by the system to come out to say such fake information against Robert Kyagulanyi Ssentamu. So I'm here to inform the international community, be aware of that. My name's Robbie Fred, a Ugandan based here in Turkey, because nothing to hide now. So, Buliari yonna mugenda kula agasajja nga gamusiga na Uganda naye nga gamuganda Uganda agakagwa ensonyi agagenda okumala okukola ebikolo gagambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gadi gakolagana naye era bafumbe obujulizi babuteekewaawo bagambe nti president abadde akolagana naye nga bamaze okutta abantu. But many especially, they are going to use M23 rebels. Which M23 rebel group is funded by Museveni himself and his friend Kagame of Rwanda. So we are under siege, we are under occupation, which occupation now the system has get to know that Ugandans, they've waked up, they know that they are led by the foreigners. Which foreigners, they don't care. Even we have foreign forces in Uganda. Which foreign forces? From Kenya, from Tanzania, Rwanda, Central African Republic, and others from South Sudan. And other great friends of Museveni who are ready to defend him in any possible way because they have been protected by Museveni, smuggling ammunition, which ammunition have destabilized East and Central Africa. Be aware that Museveni himself is trying to create his own dynasty, which dynasty is going to be led by his family, from him to his son, from his grandson. That's what they are. What? That's what they are planning. In the process, they are going to be helped by these individuals in Uganda. The thieves are the criminals. Led by Tayebwa, the deputy speaker himself, she's a criminal, plus, and the other goons and thieves in the government, they are there to help Museveni to do whatever they want, because they don't even condemn any acts which is against the humanity, because they want to stay in power. So that's the information we wanted to deliver to you to get to know about what is about to happen in Uganda, which Museveni is planning, and his family. Consultant information to some president agitegedde, Vice President Sigaddo, Honorable Nambeshe, be aware, mwenda ba MP ba Uganda, ba national platform mubera aware tibagenda ba linkinga ku kintu kino. Omusango bavunanye muwanga Kivumbi, case open, ekyali others still at large, but tebalina bujulizi tebana buli kimu, kyonna baagala kikola kubanga baagala kukijjawo. Information nagikoze jo, video nagikoze misana jo. First leading amaze okuva kuki nga amaze okuva ku press conference yakoze nenkola video jeri mugende modde mugirabe bwe muna anyoma information yange nze sifaayo sifaayo kuba siri politician nohanira gwanga nze ndi political activist ali mu expose nga ne bagenda okukola ebisigade mutafe yumu mumanyi eri gwanga lya feffenna nze omulimu gwange ngukoze bwembate mufude kusasanya information na kutegeza public eberenge emanyi mumanyi nemo tubaga mudano kwebuzabuza nga afukale bikimala okutunga mga musajjo ne bigambo yabyogera nyate ekikulu badde ko reference y'ebbaluwa ngenda sula nga agipostinze naye mubeerawo yanti bagenda gamba ne baluwa eri fake n'ekyo mukimanyi bulungi nnyo eberode yali nkinze tufulumye ebbaluwa nyingi zifulumye ne bagazi fake ne bava ne bakola ekintu kyekimu enkeera so byonna bibagambye mubeerenga muli aware about that. So consulate Mr. President information agifunye bulungi nnyo. So nze buli wamu mbanda bawo era njagala bategeeza bye mbagamba babino njagala bigamba international community ere yaberawe ya njagala naye tegeere kuba mwezo okoloza nti biri mu Uganda wokka wetuwogeredde olwaleero Kenya eri mu kintu kyekimu
ulira ebintu Ruto byakola Museveni byakola Ruto bamusomesa kati byakola eno message evudde Kenya Gachungwa oba Gachuga have claimed that William Ruto has sent a killer squad to kill him eno ibadde post kati eno incidence yeno wano mukitegedde same script balumbye omu kubavuganya Ruto bamulumbye mu church ne bakuba amasasi tiya gas motoka zonna ne bazaasayasa same tactics kubanga oli avuganya Ruto nkabaddiremu lyoke mmanyi nti ono kyatendeko oli kyekiri kankabaddemu nze okuza nsaaga nze buli wamu nkubawo torch kyo kibadde Kenya zamukitegere kati yengeri yonna eriwo kati eyo tuvuddeyo information manyi president agifuna abakulembeze bagifunye kati katugendeko eno wansi omulwanyizi w'eddembe ate nga munamateeka w'ensi yonna omukulu Robert Amsterdam agambye bw'ati our firm will be using all available channels to argue the protection of Robert Kyagulanyi Ssentamu. The international community must not be complicit in the ongoing attack on the people of Uganda. Omulwanyizi w'eddembe ate nga munamateeka w'ensi yonna omukulu Robert Amsterdam agambye nti akubiriza ensi yonna okweyambisa buli kimu ekiriwo okukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu era akubiriza ensi yonna gyeri okugezaako okutunula Elisa George n'okuvumirira ku ngeri amaka ga Robert Kyagulanyi gyalumbiddwamu saako naye kennyini ng'omuntu oyo abadde Robert Amsterdam eno ye nooti ye gyawandiise ku mukutu gwe ogwa Twitter. Okay, tuvudde waawo. Ekibiina ekibaga amateeka mu Uganda kibayita Uganda Road Development Center kiwandiise bwe kiti kigambye Kampala, Uganda, 24th January 2026. The Uganda Law Society USLS strongly condemn the violent home invasion and the assault on Mrs. Babla Itungo Kyagulanyi in Magere, Wakiso district at the night of 23rd January 2026, shortly after a USLS delegation visited her that afternoon to discuss the modalities of liberating her from family and 8-day hours arrest. Following the consultation with Mrs. Kyagulanyi and her legal team, it has been confirmed that the armed intruders broke into her Magere residence, assaulted her, and demanded information about her husband's whereabouts. Assorted documents, properties were seized. She suffered physical injuries and physical trauma, necessities in hospitalization. This attack by the Uganda Defense Forces under the police supervision
constitute a blunt abuse of state powers, violating fundamental rights to liberate security, dignity, and privacy. It is a deliberate attempt to intimidate and silence the opposition or to provoke the civil unrest, particularly given to the recent dispute elections and ongoing waves of detention, torture, and enforcing disappearance of national platform leaders, supporters across the country. USLS reject the militarized suppression of the political opposition and provocation of peaceful civilians. No one should be subjected to violence by the security forces under a pretext of national security. Mukitegedde bulungi nnyo. Esagala gigenda obudde buwanvu katugende ku ebbaluwa ya munnamateeka era omutendeke omukyala Justice Kisakye ye gyawandiise. Ngenda basomera ey'omukyala eyagamba Museveni openne tewawangudde kalulu ka 2021 wakabba n'akola lipooti ye Winyiddolo n'agibba awava entata era ye n'abinyika mu nsuwa n'agenda mu buwaŋŋanguse. Justice Kisakye awandiise bw'ati: Message to Dictator Museveni. Obaka buno mbuweereza Saabatujju Museveni oba nakyemalira Museveni. Museveni, many Ugandans have been forced into exile, fearing for their lives. Museveni, bannayuganda bangi nnyo basindikiriziddwa okudduka mu buwaŋŋanguse nga batya okufiirwa obulamu bwabwe. Others have been pushed into seeking unemployment in foreign countries where their safety and well-being are not guaranteed, simply to fend for themselves and their families. Abalala bangi nnyo basindikiriziddwa okugenda okufunoonya omuddo ogwa kiragala mu nsi ezitali z'abobwe, saako n'okugamba nti bafunireko obuweerero gye bali eyo gye banaasobola okwebeezaawo saako n'okubeezaawo famire zaabwe. Among those in exile is the president of Law Society, Isaac Ssemakadde. Mwabo bennyini betwogerako kwekulirakulira ekitongole ekibaga amateeka mu Uganda ekya Uganda Law Society, omukulu gwe bayita Isaac Ssemakadde. I, a former justice of Supreme Court of Uganda, and many other Ugandans are currently living involuntarily in exile, having been forced to flee for fear for our lives. Agambye kennyini ng'omukyala Justice Kisakye eyali ali ku ddaala ery'ekkooti esembera ddala mu ggwanga. N'abalala bangi nnyo bannayuganda kati abadduka nga tebeeyagalidde okugenda mu buwaŋŋanguse nga basindikiriziddwa olw'okuba nti obulamu bwabwe bwali mu matigga. Your election win was secured in darkness in the midst of nationwide internet shutdown. Obuwanguzi bwo bw'ogamba nti wabufunidde mu kizikiza mu bintu ebingi ebyagenze mu maaso okwetoola eggwanga lyonna omuli n'okuggyako amayengo g'empuliziganya aga intaneti. The statement and the actions that have followed since you were declared the winner continue to raise questions whether you actually won the elections. Ebigambo ebyogerwa n'ebikolwa ebikolwa oluvannyuma lw'ogwe agamba nti wawangudde akalulu kano ng'era baakulangiridde byongera okuteekawo ebibuuzo eri abo abantu nga babuuza owaayi ebikolwa ebikolebwa n'ebigambo ebyogerwa biteeka ebibuuza akalulu kano wakawangudde ebya ddala. If you won legitimately, repression is unnecessary. Bw'oba ekituufu owangudde nga bw'ogamba okunyigiriza be wawangudde kyetaagisa. If repression exists, the legitimacy is in question. Okunyigiriza kuno okuliwo essaawa zino mu bannayuganda ngera kukyaliwo
kuno oyagala kulaga abantu nti kulaga nti wangudde akalulu kano oba okuleka abantu nga bibuuza ebibuuzo ekituufu kyeki. Your manifesto did not include hunting down those who didn't support you. Endaga byogenda kukola abalonzi bakulonde gye tuyita manifesto tewateekamu kintu kyonna kiraga nti bw'omala tewateekamu kawaayiro konna kalaga nti tewateekamu kawaayiro konna kalaga nti abatagenda kuwagira ogenda banoonya. Mu manifesto yo oba mu manifesto gye tuyita endaga byogenda kukola tewateekamu kawaayiro konna kagamba nti abatakuwagira ogenda bacunya oba ogenda banoonya. Elections in any democratic country are competitive. Ebyokulonda mu nsi zonna ezirimu emirembe ebyokulonda bibeera byakuvuganya. They are always people who support the candidate who emerges as the winner and those who support other candidates in the race. Akugambye nti nga bulijjo kibeerawo abantu bennyini bawagira omuntu waabwe gwe baagala. Era avaayo ng'omuwanguzi y'oyo abalondeddwa abantu abo gwe baba bawagidde mu lwokaano olwo. So in Uganda, different from other countries. Mu Uganda wattu kyanjawulo okusinziira ku nsi endala nga bwe bakiraba essaawa zino. Did you expect all Ugandans voters to vote you? Nyandi Osoferi just kisa kya kubuuza. Nti gwobadde osuubira nti bannayuganda bonna bagenda kulonda kyekibuuzo kyabuuza. Is there any country where that happens? Nakubuuza nti waliwo ensi yonna by'oli mu kukola gye bibeera mu kulonda nga n'okulonda kuwedde? Tugenda mu maaso. Museveni, you spend many years fighting for freedom. Nyandi Yosoferi wamala emyaka mingi nnyo ng'ogamba olwanirira ddembe. You have been in leadership for 40 years. Obadde mu bukulembeze wattu emyaka 40. The country is working on the roadmap you set in motion when you took over power by the gun in 1986. Ulira. Hagebe what? Obadde mu bukulembeze okumala emyaka 40. Eggwanga olitambuza olizza mu mbeera gye walisangamu ng'otuta obukulembeze mu 1986 ng'okozesa amaanyi g'emmundu, which resulted into the 1995 Constitution of Uganda that came into effect under your leadership. Wakozesa emmundu mu 1986 ng'ovumirira ebikola ebyaliwo. Kino kyavaamu gwe kennyini n'oteekawo ssemateeka ol'1995 bannayuganda kwe batambula era n'atandika okukola mu bukulembeze bwe mpaka olwaleero. Mr. Museveni, it said you were born a Ugandan like the citizens now living in fear. Nyandi Yosoferi wagamba nti wazaalibwa mu Uganda nga bannayuganda abalala bonna, naye lwaki bannayuganda bali mu kutya essaawa zino? Abalala bali mu makomera, abalala bagenze mu buwaŋŋanguse. Uganda is our only country. Uganda yensi yokka ffe gye tulina. We did not choose to be born in Uganda, but we must live in our motherland. Ffe munnange tetwesalirawo kuzaalibwa mu Uganda. Wabula tulina kubeera mu Uganda kubanga yensi eyaffe enzaaliranwa mwe twazaalibwa. I write to you as a citizen dressing a leader. Nkuwandiikidde nga nze munnamateeka. Nkuwandiikira ng'omuntu munnansi. Okitegedde bulungi nnyo? You control the army, the police, electoral commission, state institution. With the control comes from responsibility. Akugambye nti ebintu byonna bikuli mu ngalo era gwe bivunaanyizibwako. Omuli amagye, poliisi, ekitongole kikwasaganya mu kubba obulamu ggwanga, n'ebitongole ebikola ebitongole by'eggwanga byonna bya gavumenti, gwe obiri mu mitambo era gwe obiddukanya era gwe olina obuvunaanyizibwa bwabyo. Please put our house Uganda in order by
nze nga Justice Kisakye nkugamba teeka eggwanga lyaffe mu nkola oba mu nnambika entuufu eggwanga mulina okutambulira. N'amuwandiikira enkola zino wammanga. Esooka, restore the rule of law so that Ugandans can live without fear. Watto Nyandi Osofere, Chief Justice Kisakye akugambye, zawo enfuga y'amateeka. Bannayuganda bonna basobole okweyagalira mu nsi yaabwe nga tebatidde y'ensooka esooka. Ensengo ey'okubiri, to stop abuses by the security forces and ensure all state institutions act within the law. Yimiriza bunnambiro nnyo abitongole by'okwerinda okulinnyirira eddembe ly'abantu n'ebitongole byonna ebya gavumenti bibenga bikolera mu mateeka. Y'ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okusatu, allowing all citizens and political actors to exercise their constitutional rights without fear. Mu bunnambiro leka bannansi bonna saako bannabyabufuzi bonna babizannya wattu beegazaanye bulungi nnyo nga beeyambisa constitution yaabwe saako n'eddembe lyabwe nga tebalina kutya kwonna mu ggwanga mwe batudde. Ensonga ey'okuna, returning the country to the constitutional governance where the courts functions independently, political activities is under lawful, citizens are not punished, exiled, imprisoned, silenced, or force their political view. Akugambye za eggwanga lidde nga lifugibwa ku ssemateeka omutuufu, nga ekooti zikola bulungi nnyo era nga zeeyimiridde busimbalaala, bannabyabufuzi nga babizannya bulungi nga beeyambisa amateeka, bannansi nga tebabonerezebwa n'okusindiikirizibwa okgenda mu nsi mu buteeyagalidde mu nsi za Bulaaya okudduka, saako okusiba abantu bonna abatalina misango n'okunyigiriza abantu obutabaako kye boogera mu nsi yabwe okubaziba emimwa olw'okuba nti balina endaba ya njawulo nnyo ku by'obufuzi nga ggwe bw'obiraba. Ensonga ey'okutaano, stop labeling political opponents and other supporters as terrorists or as confused. Lekerawo mwattu okulaba bannabyabufuzi abalala ng'abalabe bo saako n'ababawagira okubafuula abatujju oba okubalita nti bo kibaliko tebakitegeera. Ensonga y'omukaaga, stop the violation and the killings. Lekeraawo obutabanguko n'okutta bannayuganda. You must ensure that all suspects are handled through lawful arrest and tried before competitive courts, not executed by security forces. Akugambe Justice Kisakye. Fuba okulaba nti abantu bonna b'osuubiriza nti balina emisango gye bazizza bakwatibwe bulungi nga bayita mu mateeka. Era batwalibwe mu makooti gabasalira emisango so si bitongole byakwerinda kwegazaanya ng'ekigotta entula ate bo okubasalira emisango battira n'okubatta n'okubatulugunya nga tebayise mu mateeka ga kooti. Ey'omusanvu, stop abduction of opposition leaders. Lekera obunnambiro okukwata abantu bonna abali ku ludda olw'okuvuganya kikomye bunnambiro. Ensonga y'omunaana, stop terrorizing Ugandans who support political parties. Mu bunnambiro yimiriza okukwata abawagira ebibiina ebivuganya oba ebibiina ebirala ekitali kyo ekya NRM kikomye bunnambiro okubafuula batujju oba okubaconya. Tugenze ku nsonga y'omwenda, stop the siege on your political rivals. Lekera obunnambiro nnyo okulinnyirira okumalako emirembe saako n'okubalumba n'obaliisa akakanja bannabyabufuzi abakuvuganya naddala ng'olumbye amaka gaabwe. Ensonga ey'ekkumi, stop labeling political opponents as terrorists. Lekera obunnambiro nnyo abantu abakuvuganya abatali ba kibiina kyo okubafuula abatujju. Ekigambo kibi nnyo. Wansi n'afundikira ebbaluwa yo ng'egamba Uganda deserve dignity, Uganda deserve justice, Uganda deserves peace.
eggwanga Uganda lyetaaga ekitiibwa kyalyo kiddizibwewo. Eggwanga Uganda lyetaaga okuba nti liramulirwa mu mateeka era lyetaaga abantu benga bayisibwa kyekimu okufuna obwenkanya. Eggwanga Uganda lyetaaga emirembe. N'afundikira aga for God and my country. Justice Dr. Esther Katimbo Kisache, former Justice of the Supreme Court of Uganda. Bwati bw'awandiisa ebbaluwa ye. Bw'agiwandiisa. Bw'oli ebigo by'omukyalo oyo n'ebigo byetwogera tibyawukana. Ffe tetulina mu lutalo na Museveni. Tuli mu lutalo n'ebikolwa bye mukola ebitakkirizibwa mateeka. Nze okujja oba comrade n'ayogera ekigambo mu kyalo naye tekimufuula mutujju. Tekimufuula mutujju kubanga ery'eggwanga lirye. Abantu bangi mwe mulowooza nti bannansi abali mu kukolagadde benga lyenga embwa etunda omuzigo nga bbe byensi tebibakwatako ne mubbanga teboogera ne muttanga teboogera. Balonze mulala olangirira mulala kati abantu bate bagenda kwogera ensi ogenda kuvuga ki. Bw'atyo bw'ayogedde yaliko omulamuzi n'adduka mu buwaŋŋanguse Justice Kisache Katimbo yebadde ebbaluwa ye. Kitegeeza ensi eraba, ensi eyimuse, agali awamu ge galuma ki? Ge galuma ennyama. Oyinza okuba nga weesudde gwa nagamba ng'oli eyo nkutegeeza ensi eyekwatako. Ebbaluwa bbiri zonna mmaze zisoma era mbutongole kanziggyemu wano. Kati esigadde eddakiika 23. Mu ddakiika zino 23 jjo nabawadde information naye mbagamba ngenda baleetera party 2 yeruwa. Nabagambye ku Fire Hotel bannabyabufuzi bonna abadde baga nti bali mu opposition bakoze endagaano gye bayita memorandum of understanding ne Museveni. Ne mbagamba ati balamu bagenda fuka minister ambagenda sigala mu opposition naye saaji bamaliddeyo kati nfunye full version ya information eyo. Tuula okkalire owulire bulungi nnyo. Tuula okkalire bulungi nnyo owulire. Era mu bintu bye ngenda okusoma Ssalonga Mulenga ejja mutaaginge. Buno bubaka bumala bwogera mmanyi buli muntu agenda tegeera kyekigenda kugenda mu maaso nga sinasimbula information ene eddako. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri taata wonna woli kulamusizaako nga eggwanga lyakamala okwegaana Abaganda mannya abadde baasibwa Mengo mu kye tuyita parallel state ng'efugirako Museveni nga Abaganda bamaze obbeegaana bonna ate bennyini betwegaanye Museveni agenda bakozesa ng'akolagane Mayiga okuddamu okuzimba empagi endala zibeere nga zisibuka Mengo okutandika okukolera Museveni nga tulowooza nti opposition. Ssaabasajja Kabaka nkulopedde ng'obudde bukyali nti Mengo yonnyini ng'egenda kuyambibwako Mayiga yegenda okuddamu okuzimba empagi empya ezigenda okuyambako Museveni okufuga. Simanyi oba n'atuukayo kuba zino empagi enkadde mwazisudde ne bano bajja kubeera mu kateni. So bwe muli ekintu kyonna ekivudde Mengo simanyi baleese ono simanyi ono ani simanyi kati ono yaaliwo byonna bipulaaninge bulungi nnyo. Tuula okkalire mu ddakiika ezisigadde kankusomere information eno tugenze mu maaso. Olunaku lw'eggulo no kangatandike wano. Kangatandike wano muwule bulungi nnyo. Mu meeting ya Museveni n'ab'ebibiina by'obufuzi abakolagana naye era abadde bakulembeddwamu Mathias Mpuuga Nsamba, Saddam Ogaira oyo nambagamba dda naye oyo yatuuse ng'obudde bugenze era ne Mao naye yatuuse obudde nga bugenze naye Siranda
n'embidde babadde batuuse bukyali. Asumani basalirwa ye teyabaddewo. Speaker Anita Amongi n'omumyuka we naye yabaddeyo. Wulira bulungi nnyo. Olukiiko lwabadde Kisozi ku faamu ya Nyandwe. Wulira bulungi. Ndowooza oyinza okuba nga ojjukira eggulo ebifaananyi ebyafulumiziddwa nga Speaker Anita Amongi bali ne Museveni nga bayimiridde n'ente. Amawulire ne bagabuzaabuza nti babadde Lwakitula kyokka nga ate babadde Kisozi eggomba. Kaakati bannabyabufuzi bwe batuuse ewa Museveni yabatabukidde naddala Mpuuga Masayas ng'amubuuza nti yamusuubiza okuzza Bobi Wine mu kyalo kyokka yamulemye. Era Museveni teyabadde na bigambo biwoomu eri abakulembeze ba Democratic Front. Naye Abedi Bwanika yasabye Museveni nti mukama waffe tukusaba obeere mugumu. Kiwatutuma tugenda kikola mu bbanga ttono nnyo mu maaso awo. Era Museveni n'amubuuza nti mugenda kikola mutya? Abedi Bwanika n'amuzaamu n'amuddamu n'amugamba nti opposition tetugenda kuggwa mu ntalo, tugenda kukuma entalo. Era bagenda kukolagana ne Mengo. Owulidde bulungi? Era tugenda kukolagana ne Mengo okunafuna opposition yonna. Era bakulembeza Mengo nga bakolagana ne Charles Peter Mayiga. Abedi Bwanika yagenze mu maaso n'asaba Museveni akkirize Speaker Anita Amongi abawe ensimbi nga ssente zino ziina kuyita nga ziva mu ssako ya Parliament ezigenda okukola ekiddako. Museveni yagambye Amo nti ssente ezo zirina kutambuzibwa mu mateeka era zireme kumanyika wase nnyonyi. N'afundikira. Mpuuga Masayas yasabye Museveni ayogereko ne Ssaabalamuzi ayise ekirango eri abalamuzi bonna obutakkiriza wa opposition awaabye omusango gwonna kuguwangula ne bw'abanga ye mutuufu oyo Mpuuga. Mau yasabye Museveni wabeewo olunaku mu maaso awo bamuleetere ba MP bonna abali mu opposition abamukkiririzaamu. Mau yagamba. Sadamu Gaira yasabye Museveni bw'aba ayagala okukkakkanya emitima gy'Abannayuganda Museveni ayite bannaddiini kubanga bo abantu be bawuliriramu. Oluvannyuma Museveni yakkiriza okuddamu okubasinkana mu mwezi ogwokusatu n'asaba ensonga eno ojjogerako leero. Mpuuga bamanye nti bye bakola byonna okulya mu nsi olukwe n'abantu si birungi era ensi ebalaba. Kiraba agambye Museveni nti Bobi Wine yaddukira wa muganda we Chairman Nyanzi. Oyo Mpuuga yagamba nti Bobi Wine yaddukira wa muganda we Chairman Nyanzi. Era bagamba nti mu bbanga ttono nnyo bayinza okulumba amaka ga Chairman Nyanzi. Kansulenti ensewulidde buli kimu kitegedde. Mu bbanga ttono nnyo bayinza okulumba amaka ga Chairman Nyanzi oba amaka ga muganda waani wa Kyagulanyi yenna mu bbanga ttono nnyo. Nabagamba abantu bano batambulirako from A to Z. Za mutegedde omulimu gwa Mayiga, mutegedde bannaddiini omulimu gwabwe. Nabagambi mu video ginakoze olunaku lwadde omudde mugirabe nti bagende wa Kyagulanyi ku mission ya Kolaki yakubega.
wabula kyolina okumanya nti kati abantu abasinga obulabe mu Uganda ye group y'opposition yonna etali Kyagulanyi be balabe nnyo era abatemu nnyo amanya nga basomedde kyekyabaddeyo kuva jjo nabagaye basayinize mu mulanda mu understand baganda mbagenda fuka ba minister ababanyizo bafula ba ambassador ababanyizo sikira mu opposition ngo bakyazanya mizanyo kyovula nti immediately bavude ne babawa airplay ku TV ne ku radio nga boogera bitakwatagana. Their main objective is to kill Robert Kyagulanyi Ssentamu and to put Robert Kyagulanyi Ssentamu as well. So Museveni anonya Kyagulanyi 50-50 nabano banonya Kyagulanyi omujjawo 50-50. Wakitegedde bulungi. Ogwange ngukoze saagala muntu yenna agambe nti sikoze mulimu gwange. Buli kimu kibagambya. Bwe mmala bibagamba mu ddakiika 14 bwe bubaka bwange. Muganda wange batubbye akalulu era batukozesezzaako ogw'obulisa maanyi. Akalu wakawangudde bulungi nnyo. Kubanga mmanyi nti ne bwe biba mipiira n'okuba ggoolo ejaganya. Wabula yabbye akalulu ali mu kiyongobero nnyo to the extent ate ayagala kujja ogwe yabbye aleme kubanga amukubira nduulu. Wabula nga bagamba nti etaafe etuusa mugenyi. Era ebibbe tebyala. Abasajja bali mu kutya temumanyi basajja kutya ko balimu. Enjovu bagibbye ne mutulera tejaamu. Enjovu etambula eyuza emmotoka. Soko mbuulire wano akantu kano wammanga. Wawangudde ne 71%. Si kyo? Yes. Kiki ekikunonyesa Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'owangudde? When you wangudde omusawo wamwangudde kiki ekimukunonyesa ng'omuntu individual omunoonyeza ki? Oba owangudde? Yes. Kiki ekikunoonyesa ate Kyagulanyi nga owangudde? Ng'owangudde. You won the elections. Why do you after Robert Kyagulanyi Ssentamu? Why are you hunting Robert Kyagulanyi? Wowangudde. Ekituufu kiri nti bo bagamba tebasobola kubeera mu ggwanga nga Robert Kyagulanyi Ssentamu waali. Yensonga lwaki bamunoonya bamugyewo. Naye ng'omuntu asinga okumamu ekintu kino omubi bamuyita Anita Amongi. Bamuyita Mpuga Masasi Nsamba. Bamuyita Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge Jaff tubadde Mengo. Bebantu abo. Bamuyita Elias Lukwago. Bebantu abo. Bamuyita Ibrahim Ssemujju Nganda. Tebagala kulya kulinnya bayita Kyagulanyi. Enjovu ne mu train eganye okujjamu ne mulole egende eyuga eriwete emmotoka ezitambula nga empira gye enjovu eganye naye nga bawangudde bafunye bitundu nsamu kimu ne bali mu kutya kubanga kye babbye bakimanyi. First and foremost tukasooka mbategeeze international community yaganye okumulitigitimaizinga era bamba mugati muddemu okulonda akaluba kaddemba akaloki bakaba waliwo information ejanda kumbeba akaluka dibwemu kalondebwe oba akaluka dibwemu kabale. But unfortunately Abed Agundi Simon Mugenyi Mbereji byabaka matayina tele sheets tayina dira form za Museveni kyokka ffe tuyina dira form tuyina ne tele sheets tuzirina bwe tugenda muri county abawedde okitegera bulungi butuga tugenda muri county abawedde ne bamugati baddemba kabale bulungi nnyo abawedde kati kyalina okukola agamajje gayina otteka ku ne muwasinga bana basajja bizi bali mu kubanga intelligence report ya mugamba singa amajje ago gaweze emyezi ena ku street nga gali ku street yako genyini gagenda kukola gagenda kulumba Museveni Kenya kasita gamala emyezi ena ku street wano bachali tebalya bachali tebanaaba emmere bagibalita mu bucket ngambizi tebabasasula musaala ompulya bulungi nnyo bennyini kasita ateeka amagye emyezi egi ku street aba awedde ekyo bamuwadde mu intelligence report kyokka nga tuli mu January
tuina February, tuina January, February, March, April, mpaka mu May waina okulayira. Amaje gajja kubeerako oba inange kubanga buli kimu akitya. First and foremost akimanyi, regular UPDF eringa mpologoma nkadde erindira ku luzi. Mu SFC mulimu abalindidde ku luzi. Mu system yennyini eri abalindidde ku luzi. Ekituufu kiri na mu system yennyini bakimanyi nti omusajja bamukubya akalulu super. Mu system yennyini baga akasajja katukubye. Bakayita kasajja katukubye. Gomanyi nti ffe tuli basanyufu ate aba NRM banyiivu bayongobevu. Gomanyi nti batubye. Naye tulinamu essanyu naye aba NRM bayongobevu. Wale baddeko ng'olina omukazi guweegomba. Noyagala omusemu ssente n'agala okakaleka mulepinge n'omulepinge olwa muli bagamba mukazi mulwadde wa siriimu alina kumpeke. Bakusomera abasajja abakafa. Kati Museveni bw'ati bw'aliko. Kyalimu. Ekiwala kiri awo akiwala yakikwana ekigaana. Ekiwala nga kyegiriisa ku kyalo. N'agezaako kikwana ateeka Museveni ekigaana agago nja kukwata bukwasi n'akikwata. Amala kikwata mugamuna. Mukazi gwakutte nga mulwadde nnyo. Atambulira ku mpeke. Ojjukira kyaliwo egindi yali boyfriend we yafa. Ojjukira kyaliwo folimu nti yali boyfriend we yafa. Ojjukira nti yafa. Ogambira wawe enfudde kati Museveni yembeera gy'alimu. Yakutte ekiwala. Ekiwala kimufuukidde ekiwala. Yembeera gye bali bonna. Ekiwala kyegombedde ebbanga n'akikwana ekigaana. N'akiteeka Museveni kati yasooka nkikwate bukwasi. Bamala kikwata n'agamba obwegude nakikutte nanyumiddwa. Agenda bakira banyumiza nti ekikazi nakikutte. Omugaji wakutte ekikazi nti tufudde. Ko omukazi abaana bonna bakuna amazzi ku bonna balwadde yabasigadde sina. Ekiki? Kati ali mu kkuba mulanga. Okumanya ali mu kutya. Omusajja oyo okumanya n'ekimugoba kinene nnyo. Wano jjukira ayiika Windows. Tekibangawo mu history wa Uganda. N'oddira n'olonda Chief Justice mu nnaku 2. N'olonda Chief Justice nga tayise mu vetting committee ya Parliament. Yalonze Chief Justice nga tayise mu vetting committee ya Parliament. Ekitabangawo Chief Justice n'alera ku Saturday olunaku olutali official. Teyayise mu Parliament vetting. Yalayiridde mu nnaku ezitali ntuufu. Ate yalayiridde mu private property ya Museveni erwakitula. Ebintu byonna byakola biri out of the law. Byonna byakola. Chief Justice yamuloze tali mateeka. 1. Teyayise mu vetting ya Parliament. Secondly, yamulayiza ku lunaku lw'omukaaga ekitakkirizibwa. Thirdly, yamulayiza mu kifo ekikyamu. Kati abasajja bali mu paniki. Nemmwe bino ebitumulowooza byakusaaga. Mujja kulabako nga basusa omuntu bakyusa amawulire. Gwe kyoba olina okumanya waliwo diversions bakuliyetinga essaawa yonna ezaagala okapyalinga media. Bajjewo ekyakyagulanyi n'ekya Babi n'ekyokumenya enjuyi na buli kimu. Baagala kuliyetinga diversion super. Naye mbagambye nti baagala kusetinga tera mu regions ze Uganda bakirinkinge ku Kyagulanyi. Sebo Museveni ne bannammwe. It is on record. International media, mainstream media zibeera kuno nga ziwulira information yezigikonvatinga. Ne bagoberera almost 97% nga information gyempadde ntuufu. Mugeze mu setting ettera mu zirinkinge ku Kyagulanyi information nga nagiwa guno gwonna omwezi n'oguwedde. Visible nga n'obujulizi bwe buli. Muwere ekibiina kya National Platform mukwate Kyagulanyi nti terrorist. Mu setting ebbo muteralizinga abantu. Essimu eri nkubirwa wano nja kuba obujulizi bwonna. Ne mwansi musibidde bwereere era ensi ekimanyi era buli bakimanyi. Ensi egenda bakuna buli kimu kuneme nga muli bwereere ekyo nkibabuulire.
Museveni Windows mie banita amonge bakosa advantage ngaji jo bwana bati yayika madinisa bamukosa buli kibagala nenga Windows zakola ki zagwako. So oyo tabalimba mwaina intelligence tebayina intelligence baliwo for God of my country kibaliko bakesa luchanga ku ya muhozi kubayi mutamivu ali ku kyalo okitegedde ekirala kino kanchifundikira nacho kino njagala mu kitwale isigadde kikameka njala fundikira nacho munkotinge bulungi nnyo sagala mu kyusebege bengenda kwogera mu kiwuliriza mu 1980 oba mu 1979 ebintu bingi byakolebwa ne basaba na Uganda okusituka to raise up okulwanyisa gavumenti ya Amin abantu baagaana. Nkuwa point of reference mu 1970 nga Museveni akola ebikolobero nga dduga za Amin basaba ko bana Uganda okusituka baagaana. The only chance Museveni yali alina kugenda Tanzania tekolaga na Museveni. Kenya nga tekolaga na Tanzania tekolaga na Amin. Kenya tekolaga na Amin. Nense zomulanga tezikolaga na Amin. Museveni nafunayo base. N'abale bafunayo base okulwanyisa gavumenti yani ya Amin. Era bakozesa mundu. Mu 1980 nga bataddewo okulonda babba akalulu banna Uganda baagaana okusituka. Celebrating nga tuba celebrating still baagaana okusituka against Obote's government. Paulo Muwanga ne banne batekinga decision ne bagamba katubuliza tubuddiza Obote nga Paulo Muwanga nga Semogere yawangula. Baagaana okusituka. Mu 1980 baagaana okusituka. Museveni yena agenda nakwate mundu ko kwali okusituka kwe. So history repeats itself. Banna Uganda si basituse. Batya naturally bayina akatengo. So sagala munenye banna Uganda kubanga banna Uganda si basituse. Mu Uganda tembera nga muri Liberiyo zali Kenya na Tanzania. Achiwakanya nedda kikaliemu. Njagala ogambe byenjogedde nga nfundikira bituufu oba nedda. Kuba bino tusoma history n'emyaka twali waawo. Banna Uganda si basituse kubanga Uganda teyali mu Liberiyo yali Kenya endala Tanzania. Gochimanyi nti abaagala change basinga okutya. Ochimanyi nti abaagala change basinga okutya. Nti ze sijja genda kwekalakasa naye ate njagala change bannange. Eriyo nabatidde okwogera bannange bagenda tukwata n'okutya nakwo n'okwogera okutidde. Kati saagala nga no, it's over to you. Abasobola okukozesa other way kyovula naguduumidde abantu bawandika amabaluwa balumbezi w'ofiisi omusingo tugulina kubanga ne Museveni yateekayo omusingo n'aguwa abazungu n'omusaplayinga emmuno omuwa buli kimu n'agenda mu nsiko Abaganda ne bamuyamba. Kati saagala munenye banna Uganda yeeyo nature yaabwe yenkula yaabwe. Yenkula yaabwe saagala obanenye enkuzizayo history ne mukusomesa. Bino bintu binsinga emyaka n'enkula okunoonyeza ne basomesa ebintu bino mbitegeere. Mr. President, whenever you are, please don't base on Ugandans that they will rise up. It is impossible. Tebajja kikola. Unless tomanyi nga kiyinza okubanga obulimu balina bungi nnyo. Secondly, ku nsonga eyo Museveni creating a poverty whereby nti buli muntu yinaga nalyaki yakuteeka muzenkolawo zendya eyo system mbi creating a mistrust mbana Uganda buli omu atya munne kubanga tomanya ani. This time around abantu bajja kusituka. We encourage you to raise up. Banna Uganda mbakubira omulanga ate temutte tufuna nka revolution.
musituke ekyokukola mukimanyi musituke wadde tekibanga ngwe bagambe ne musituke musituke bannange musituke wadde kibanga wo kituuke kubanga eno twagala kwenula kujja kubagwira abatugwira mu nsi yaffe mukitegedde bulungi kulwa Katonda n'ensi yange ebiwooma biggwa byokya mukama 2010 tujja sika lunaku lwonna mweraba